meetings era ne cabinet abantu batono abakkirizibwa okujjayo. N'olwekyo nze mbadde sinnaba kutuuka ku buli minisita. So ba minisita 47 be bakansayiningira era nga basayininze essente eziwerera ddala miliyoni 280 byendeese wano olwaleero. Era amabaluwa agalagira Mwami Kaweesi okusala ssente ezo nga leese wano ne lisiti yaabo abawaddeyo nabo nayo ngitaddeko. Miliyoni 280 zino bw'oziteeka ku zisondeddwa katugenda mu biliyoni 32. Biliyoni eza 32 zivudde mu bannayuganda okuviira ddala ku president okutuukira ddala ku muntu owasobodde okuwaayo omutwalo gwa ssente. Twongera okukubira omulanga ne arms endala eza gavumenti nga legislature, parliament ne judiciary ne public service nabo bagoberere cabinet kyekoze. Tuleeseeyo pickup 5 nga bwe muzirabye wano emabega ezibalirwamu omugatte miliyoni nga 5 ziyambeko ministry ne ttiimu yaayo okulwanyisa ekirwadde kino kinamutta ki COVID-19.